Alright, oli ku verse Strange 256 amanya bampita simple. Ngenda kusaba ebintu bisatu nga sinabatandika video eno. Kano ka video kagenda abeera kawanvu naye nsaba okawa obudde. Naye nga sinatandika ngenda kusaba ebintu bisatu. Ekisooka ngenda kusaba onyambo subscribing gw'atannaba subscribing. Ekyokubiri gwe ya subscribinze nga tonnaba tapping notification bell ngenda kusaba onyambo tapping notification bell. Ekyokusatu ekisembayo nga ndi ku maviviga nga wadde tondaba gw'atannaba ku sharinga video eno ng'oli mugiraba right now ngenda kusaba onyambo ogiteekeko share button. Tusimbudde. Kugambye kagenda bakawanvumu njagala okawa obudde asobola funa ekiberenge tutambule ffenna. Bampita simple oli ku verse Strange. Omuntu yenna ndaba ng'oli munnankyukakyuka ng'oli muwagizi wa Bobi Wine nsaba buli lunaku ng'ogenda okusaba otwale akadde ka seconds ne weziba 3 osabire omusajja gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Lwaki abasajja bakozesezza obukkakkamu bwe, bakozesezza obwesimbu bwe, bakozesezza okwagala kwe kwayina eri eggwanga lye okumukolamu ddiiru bafune ssente. Okategedde? Njagala owulirize ebigambo bino. Njagala olabe ka video kaneeno tukomewo nkunnyonnyole ebinnyonnyoko ebyalema abannyonnyosi okunnyonnyola abannyonnyole. Bampita simple oli ku verse Strange. Katukomewo. Nze nakola agreement ne mwami Magoola. Mwami Magoola nekola agreement nga muwa resources zange. Mwami Magoola agenza okujja nga banominate nze. Ngoredde nkozeseza sente zange amaanyi gonna nga ground maze okuzimba structures zonna. Era structures ezo zimukuumidde akalulu zikoze eki ate nembeera nga mbadde mukolera campaign zonna ne tukola endagaano nti ngenda kukozesa amaanyi gange gonna agasigaddeyo ne resources zange zonna owangula akalulu bw'omala okawangula osasule. If you don't win the elections you don't pay me. If you win the elections you pay me. That's the agreement. Absolutely. Okay. Zonna zenabala zetwakanyako. Bagambye ekisanja ekiddako mu nakyo wakiwaddeyo. Okiwawa tombuuza ate nga atasoma mawulire ate kati kino kyogereddewo era wakisanzeewa. Nze sente zetwakanyizaako nti amaanyi gange era ne bamemba ba parliament bekola campaign bulijjo mubala nsasulwa sente milioni 4 Katonda asanze ate mmaze okugonza constituency ne tubala abalamu structures abaana bajja kulya sente mmeka kukuma era kati byonsanzeemu emmoroka zange okutambula okutwala emmere biki Alright, ebyo bigambo bya Mathias Walukagga. Amawulire getufuna oluvannyuma lw'okujja Walukagga mu lwokaano lw'obubaka bwa parliament. Magoola yavaayo n'ategeeza eggwanga nti yatudde ne Walukagga mu press conference gye yakola mugijjukira. Yategeeza eggwanga nti yatudde ne Walukagga n'akkiriza nti agenda mwendo osinga. Mu press conference eyo n'ateekamu n'ekibiina kya National Unity Platform nti baatudde ne bateesa. Wabula Joel Ssenyonyi we yakyazibwa ku CBS yavaayo n'ategeeza nti stand yaffe as a party, remember ye mwogezi w'ekibiina, yagamba stand yaffe as a party tetunaba kwenda osinga muntu yenna ffe tuli ba umbrella. Okategedde ebintu ebyo byaliwo ng'omusango gwawo Walukagga kukyali mu high court era ng'ekibiina kigamba tetusobola kwenda osinga muntu yenna unless nga tetugenda kwenda osinga. Ssenyonyi yayogera ku radio ya CBS n'agamba tetunaba kwenda osinga any person. Omuntu yenna ayogera tetumumanyi. Now bamala okusala omusango gwa Nalukoola nga mbutuufu bamugye ku ballot ebyaddala. Wetukimanya abamu kuffe nti omusajja ono yali yatuula dda omusango nga gugenda mu maaso. Walukagga yali yatuula dda ne Magoola nga bamusasulako nadda ne ku ssente gwandaba. Bino tubifunye kati nga bamusasulako dda ne ku ssente ng'oba oli abamusuubiza nti singa mpitamu ogenda funa ka balance. Kati ekikoseza Walukagga ka video ako kirabika omukulu akyaganye omuwa ka balance.
nagambye ofuna obudde obusabasabira Kyagulanyi because be bana abantu betubadde tulowooza nti bali so close tumukulembeze. Abasajja baneno bakozesezza abakulembeze ensobi ennene. Nze I for one nze omu ku bantu abava ne bagamba nti oyo Magoola saamusiima oyo Magoola ddira. Nze kasita nafuna information nti mukazi wa Magoola yesimbyewo Mawokota ku kadi ya NRM ne ngamba tosobola kuŋŋamba nti weegatta. Tosobola kunkakasa Magoola nti ozina omukazi wa NRM nga toli wa NRM tekisoboka. It cannot be. Mukazi we Mawokota yesimbyewo n'akalulu baamulangiriridde. Abana abakyewadde yaliko abakyali mukyala we. Okategedde? Now, nabagamba nti ensonga ya Walukagga lwakuba Walukagga zolo baamuzannye empiki tannaba nagitegera na buli kati. Navaayo ne mbabalira n'ekiwa ne bagamba nti Walukagga okuva mu Parliament okugibwa ku ballot, Walukagga Mathias okugibwa ku ballot, ekintu kino kyalimu omusajja ono gwe bayita Magoola. Abasinga ne muwakana. Era nabagamba ekintu kino mukitunulire mu njuyi ssatu. Abantu bonna abasatu abaali beesimbye ku Walukagga basobola okuba nga baabadde mu lwokaano luno. Okawulira? N'entandika ne Seggona okugisaamu Walukagga mu kalulu kaneeno kyali kimukolera kitya? Nti engeri gyali incumbent ng'ate anookinze out omuntu abadde asinga amaanyi wa NUP yali asobola okuyiiyayiyaawo n'asobola owangula akalulu kano because yo wa NRM tasobola wangula Busiro tasobola nafugumayo. Engeri gyali incumbent yalina that power of incumbency. Oba lwe luzungu olutuufu maye ennaku zino natandise okwetumiikiriza ate munneegendereze ngenda tandika okwogera terminologies wano mwaba n'amanya tambuza video. Oyo Seggona mutadde wali ne mbagamba nti owa NRM naye asobola okubeera mu lukwe luno nti yaloopye ng'akimanyi nti wajjamu Walukagga agenda ofuna obululu obungi asobola okuwadawadako ne bano ba Seggona n'asobola okubabba mu kalulu nga bwe babba aba NRM. Oyo yowa NRM Haji something simanyi na linnya lye yamanya aleka lya n'embizzi. Ne ngenda ku musajja gwe bayita Magoola ono afuuse ensonga. First and foremost, this fella we baamumma card yakola ekintu kye kimu Seggona kye yakola yajja independent. Ekyo kyamufuula a rebel of the party. Bannaye Walukagga okozesezza ekibiina kyaffe ensobi ennene. Simanyi oba tuli kusonyiwa gwe kasajja gwe. Simanyi oba bannayuganda bali kusonyiwa. Political career ya Walukagga wano weekomye after that video surfaced weekomye gwe Walukagga abantu bagenda kukuboola. Tunula. Simanyi ogenda kukola clearing this because kino kikulabisiza kikufudde ddiira bali betuzzenga tugoba kati gwe you are part of them. Era kitulaze nti bana abasajja bonna abagenda mu Parliament partly it is because of money sikolerera bantu. Now ono omusajja Magoola lwaki ngamba nti yali mu lukwe lw'okugisa Walukagga ku ballot is Magoola asobola ozannya olukujjukujju nga tetumanyi n'abawaabira omusango nga si yaliyo ng'ate ye kimukolera nti Walukagga waavaamu. Seggona abantu b'enkyukakyuka baamukyawa abatasobola kawangula. Ate oli owa NRM naye alina kiri ekikwe nti NRM Busiro tefuguma. Kino kyali kireka omusajja Magoola ng'ali era lwamala olangirira nti Walukagga si wakubeera ku ballot abantu batandikirawo waakiro kawa Seggona tukawa Magoola. Awo ng'atandise osikowalinga we navaayo n'enkola video ne mbagamba bassebo ne bannyaba abatulaba. That fool must have been in this kabadi okugisaamu Walukagga because ye muntu asinga ofunamu ku bitundu 10 Magoola okujjamu Walukagga yali afunamu ebitundu 87 ku buli 10 abasigadde ne batwala 23. Njagala ompulirize bulungi. Magoola ono bamala okujjamu Walukagga
manya in fact yatandika kampeni ye nga bamaze okulangirira nti Walukagga avuddemu. Now Walukagga n'asalawo okugenda okwekubira omulanga mu kkooti ensukkulumu. Awo ensi wetandika okutegeera nti ono omuyaaye just abadde ayagala tukozesa kabadi. Era yakola press conference awo, yakola show, yakola interviews awo ez'amaanyi. Tugamba kasupidi nga kanja akamagoola. Kumbe yo omusajja mugezi abala kantuke. Awo wanoonyeza Walukagga. Bano abasajja abayimbi kasito balaga ku ssente. Baba bawedde. By the way mwakitegedde Katonda yatuyambe tewali muyimbi yazze mu parliament. Bonna abayimbi babalemeseza. Hilda bamubbye, Kayemba Solo bamubbye, ani omulala oli bamubbye. Bonna teri muyimbi ali mu parliament. Teri. Kino kitegeeza etteeka lya copyright mane ane ya mye. Nzizeyo ku nsonga ya Magoola. Bamala balangirira Magoola atandika okupepereza oba okwogereza Walukagga ndi boy akalulu. Just gwendo osinga nze kankoyoze nkuwadde. Mujjukire Segona avayo n'ategeeza eggwanga nti omusajja atunda atya akalulu. N'ategeeza nti Magoola yawadde Walukagga milioni 2. Byali bigambo bya Segona. Abasinga twalowooza nti just ono poko propaganda. Of course ye ne waleeta ekituufu tugenda kikuba because tuminako obukyayi. Naye nga byali bituufu. Omusajja yawa Walukagga milioni 2 oba ng'amugambye Walukagga ngenda kwongera 2. Kati njagala owulirize emboozi eno. Omusajja Walukagga amala okukwata ssente atandika otegeeza abakulu ku kitebe nti bannaye mbadde nsaba munzikirize ayendoosi Magoola kuba naye abadde wa kibiina okwendoosinga Segona eyandoopa tekijja kukola sensi munzikirize ayendoosi Magoola. Of course omukulembeze talina kyakukola. Obukulembeze tebwe era wootunuulira Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga ya Walukagga ne Magoola ojja girabanga yagiyisangako na buyisi. Wobanga oyagala okukkiriza kyenjogera njagala olabe clip ya Magoola we yali ku rally Ssenyonyi wa introducinga yagenda okubuuza ku president nga naye amutunuya is just something usual. Okategedde. Now gwe ssebo banya bandaba ku mukutu guno ogwa strange. Ssenyonyi okuva n'ayendosinga Magoola ku rally basebo ne banyabo. It was not a mistake because bali baagala president amwendosinge naye Ssenyonyi yakikola. Era president mu kwendosinga teyaendosinga konti bannaye bantu mwabe busiro mulonde Magoola. Ye musajja mugezi yakimanya nti bino bijja tuka ekiseera bitulabise ye n'akavaamu. Ssenyonyi bamulabisizza bannaye akasajja akalabisizza Ssenyonyi kano Kawalukagga mu kitwe kalegendevu. Akasajja akebera kye kati kasoma. Ne Walukagga tugenda kuvuma. Mama nyabo. Omusajja ne bamwendosinga. Akaluke busiro kakyuse mu nnaku 3. Magoola polls ne zimuzza waggulu because wa NRM yali waggulu. In fact, NUP is okuba yakikoze in the faith of the opposition. Naye ate in so doing that, tebamanya nti bana basajja balina ssente zaabwe. Kuba NUP tebaddeyo na mubaka. Naye kamba kale katwendosinge Magoola engeri gyali nti naye wa kibiina. Naye gwandaba njagala nkubuuze. Magoola yajoininga dde ekibiina kya NUP gwandaba. Magoola zazine mbate ezajoininga ekibiina kya NUP just of recent one eno towards the election. Najja n'asaba kaadi okumanya nga he was a rebel we bamu makadi najirawo independent. Kabonero Ntebe. Kati omusajja yazanye bulungi kaadi ze bassebo ne bannyabo abantu b'ebusiro amaanyi g'abantu n'akozesa amaanyi g'ekibiina kya national because this one is a fella that is not known teri amumanyi busiro naye yakozesezza amaanyi g'ekibiina. Waliwo ababaka abazze mu parliament y'eggwanga Uganda nga mu butuufu bazze lwakuba umbrella nga tebalina maanyi. Magoola n'ayingira parliament yawangulidde waggulu ddala
ne Sseggona n'agamba bannayinzikiriza omusajja atukubye akalulu naye nga gabadde maanyi ga National Unity Platform. Now this fool Walukagga mu kwogera kwe gwe ssebo bannya batulaba ayogedde bw'ati njagala owulirize okakase nti ono omusajja amboodooli kanziremu nkakuzanyire. Nze nakola agreement ne mwami Magoola. Mwami Magoola nekola agreement nga muwa resources zange. Mwami Magoola agenza okujja nga banominate nze. Ngoredde nkozeseza sente zange amaanyi gonna nga ground maze okuzimba structures zonna. Era structures ezo zimukuumidde akalulu zikoze eki ate nembeera nga mbadde mukolera campaign zonna ne tukola endagaano nti ngenda kukozesa amaanyi gange gonna agasigaddeyo ne resources zange zonna owangula akalulu bw'omala okawangula osasule. If you don't win the elections you don't pay me. If you win the elections you pay me. Absolutely. That's the agreement. Now ndowooza weewuliriddeko omusajja Kano Kizza Besigye n'agamba nti Kyagulanyi Robert Ssentamu musaasire because kino ekiro right now Kano Kizza Besigye facing for the last 20 years. Abasajja bano eno babeera naawe nga balina kye bakwagalako naye nga mwalaali. Era Kyagulanyi Ssentamu nkimanya amanyi mikwano gy'emituufu. Kyobola muloka ojasangamu Edi Mutwe ojasangamu Dani Magic because balibo tebali after before bali mu kukyusa ggwanga. The true revolutionarists mweno struggle si bakulembeze zekyo nkigamba. Omukulembeze essaawa yonna akyuka. Mama nyabo akyuka. Kati Olivia Lutayogenda mugamba ki? Like seriously ogenda mugamba ki? Kano Kizza Besigye eyatandika ekibiina ky'FDC yatandika na ndoza yemu ku basajja abasinga okubeera miserable mu nsi muno. Omanye okubanga watandika ekibiina n'ozimba abakulembeze Museveni n'agenda nga anokola mukulembeze omukwomu bonna ne baggwaawo. Kati bano balowooza embeera gye bagenda oyisaamu Kyagulanyi ne Kyagulanyi mugezi era kyovola nti aba tazunga nnyo nabo tabeera nnyo nabo abeera n'abantu be bamanyi nti mu butuufu bano bakulo tebali after ekifo. Nze nakirabye wetwamaze okulonda we batandise olangirira ababaka olunaku lw'ekiro. Ababaka we baba balangiriddenga nga babakyaza ku radio naye ng'omubaka akulaga essanyu alina ne bazina n'amazina naye ng'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu abatuusizza we bali essaawa zino aliira ku nsiko. Bonna basirise wecce tewaliyo na muntu yenna avaayo ku dimandi nga basinga bakitandise kati nga abantu batandise okubakubamu ebituli. Kati gwe njagala kukubaliramu kano akantu. Tewali kintu Museveni kyabadde ayagala nga kusaanyawo NUP. Yemu ku nsonga lwaki yagamba nti eyo gurupu ya Kyagulanyi nja kugimalaho. Teyatugamba ddi, teyatugamba mwaka, teyatugamba wiiki, teyatugamba mwezi. Wabulanga it is a gradual process ayagala gisaanyawo. This time round NUP tubadde tusuubira okufuna ababaka abasoba mu 100. In fact twabafunye. Naye bababbye deliberately nga baagala kubamalaho. Gwe tewakategedde gwandaba. Obadde okimanyi ababaka ba independent basinga aba opposition. Era gwe ssebo bannya bandaba etteeka lumu lyali agala okuleeta mu parliament bino njagala obinootinga olwaleero. Etteeka omubaka w'Emityana oyo yali ng'atunulanga embizzi lumu gwe baakubye akalulu lyali agala oleeta mu parliament nti opposition ne independent balonde leader of opposition. Trust me bagenda direeta. Bayinza odireeta. That is if tubanga NUP naye ekkiriza ogenda mu parliament. Hilary Kiyaga wabadde ayogerako eri bannamawulire ategeezezza eggwanga nti baamubbye akalulu ke naye alinze bakuyita batya alinze guidance from the party leadership okubabuulira their next step. Bangi nnyo abalina obukakafu nti bababbye era nga basobola ogenda mu kkooti
naye batudde nga kibiina bateese ku the next step. Either bagende mu kooti oba bakole something else. Munnayuganda ng'ali revolutionary nze nandigambye ndi basajja mwe temugenda na mu parliament mugizire mwebbika ensiko nga Kyagulanyi yagambye nze mbuze kansoke mmala okutereeza. Ali omusajja watwali omu azunga akola buli kisoboka okutuuka ku bannamawulire naye kubamu akafaananyi singa ba MP bonna be balangidde nabo bamyansiza ne Kyagulanyi ngeno tubamanyi babalangiriridde ense bategedde naye nga bali eri ono ali ku CNN ono ali ku Alujazera ono ali eri kyandibadde kitya naye agasajja n'agakazi gatudde entende galinda kulayira gafune milioni 2 bampita simple tambuza video tukwatagana ate mukaddako. Beera bulungi.